Balamusizaako bannayuganda yonna gye muli. Amanya nze Lutaayo Olivia. Nzize wano okulabula Muzeeyi Museveni, mutabani we, n'abali mu bitongole by'okwerinda. Muze mutulabula ku nnyambala yaffe gye twambala. Ovulo zaffe za red, si za magye. Beleti yaffe ya red, si ya magye. Naffe nno tubalabula. Bangi bannaffe abasibiddwa mu kooti z'amagye. Ekitulaga nti naffe tuli bannamagye nga mmwe. Nze kennyini ayogera Lieutenant Colonel General Lutaayo Olivia nali mu kooti y'amagye. Atiko ze navunaanibwamu zaali z'abannamagye. Kooti z'abantu ba bulijjo we zaayisizza abantu bonna abali mu kooti z'amagye bagibeeyo. Paka kati mukyabalemedde ekiraga nti tuli bannamagye bannammwe. Tuzze obbalabula kuba nammwe mutulabudde ku parade yaffe gye twakola. Parade bulijjo zibeerayo mu masomero, mu primaries bakola parade, secondary bakola parade, n'ebitongole bya basechuliko nabo bakola parade. Bonga temubagambako. Parade gye twakoze twadde twambadde ekyambalo kya red, tetwabadde mu kyamagye. So naffe tubalabula naffe twetegese n'okwambala red tubayamba balaga ffe baani. Ne mutulinde lwe tunajja nga tetwambadde red. Bannayuganda mwenna gye mulimba kubiriza buli ayina ovulo ye ya red ne beleti yo jambale, ayina t-shirt ya red jambale. Mutulinde we tunayambala civilian temujja twagala, tujja balumba kimafia. People power, our power.